Yasi Robert okola ki ku kyalo kyange gwe okola ki ino gyembeera okakasa nnyo nange mbadde ndi wano nina mukwano gwange Mayanja gwe ninze wano ayingidde wano munda alina byanonye wano wamanyi wano naye alinawo byakwasaganyizaawo abadde andese mukitundu tunoye ekifo tuyinza okuba ekibanda ky'embaawo yambalire bizinesi embaawo naŋŋamba ekola kiralu so kati tuli tunoonya ekifo tuyinza okuba embaawo kuba yaŋŋambye kikola embaawo era kati zinjagala okuyingira muganda wa bizinesi y'embaawo gitegeera bulungi nange sikimanyi naye gwe nakwasaganya naye nkakasa yagimanyi gite si buli muntu yenna nti asobola embaawo Yasini embaawo si mulimu ddala embaawo zisala byonna byoŋŋamba mbiwulire naye gwe obijjawa nze nakolanga ne lumala twalinga mu mbaawo okakasa naye embaawo zisala olubaawo lukusala okuviira ddala mu kibira gye balutamye batema omuti nga muto ogenda okuguleeta mu kibanda naku mbale bubazi 2-3 nga luwumbye awo sente ne zifa oba okyali ku ssente ng'olowooza nti tezo zifudde n'atunda faaji ate ab'omusolo ne bajja bakwetaaza ebbaluwa ya National Forest Authority emuti gwabwe wagutemyewa gye wagutemye wasimbyewo omulala oba okyali awo nze ebyembaawo sisobola na bikumalirayo nze kasita nkugambye ndowooza ne bwentema Yasini gwomanyi kale Uganda owa atoya abadde agamba Uganda n'amaanyi mpuli agampeddemu gatya musajja ebigambo byaŋŋambye kikyakubanja nedda musajja aŋŋambye yaliko mu mulimu gwe twagala okujja yaliko mu mbaawo aŋŋambye embaawo mbi nnyo nga gye nkomezza mbi nnyo zaamusala ne zimukola buli kimu simanya NFL ne bakuyiganya simanya bazijjako emisolo gitya aŋŋambye embaawo ate ekisinga okuba ekibi abaana abazisala basala emiti emito ne ziwumba kati wakugambye naye n'obitwala oba tugezeeko omulimu mwavu mugagga togenda genda ng'owuliriza buli musiru si buli alina ebibegabega nti biwaniridde mutwe abamu ngalabi naye osanga ayinza okuba nga nsonga zayo mulimu ki gw'onaagenda nga batagenda kwogerako bibi mulimu ki tugende mu maaso ffe tukole nze nkugambye ekintu kyendimu kyenkugamba kyenkusomera nkimanyi ngumiddeko awe wali obugagga muganda wange Yasini ekiremeza abantu mu bwavu busiru full stop twadanga kusiru abo kugamba ebyo bya kisiru simbula gwe tugende nze tutekigambo kyate kwoyo yali akoze business gwe nkwesiga tugende agabye ekisirusiru maze okusomera omulimu gutambula ng'odda ku muntu ategeera ng'oyo asigaza kufa Njese nenkusanga mayanje nakola kiki mutawana twali bamukwano nga bukimu kitambula ine kiki nakola mutu kiki nakunyiza nkwetonde era tuli bamukwano nkoze omaje kwata masimuka WhatsApp messages sindika nazibulu taking tonzira sina bisere nakubadde busy kiki mutawana naje joli mbundu umutima mulungi nga mukwano go nenkwebuza ku kyenyinza okukola nowe nyino ntwano nga nsoma tugetukole embaawo nenkwate nyumba yange nengisinga mu bank sene nenziteeka mu tuyingira business saa zino sina kyendaba sinte bikyava buli kimu kifudde osazo ogwa kuneko kanabula kota masimu ganga Yasini nawe leka muna ayagala bwagazi kwetikka bannamu ezo kuwa amagezi naza musango tekimanyi business bujozi sala abantu ate kisinga okunyiza mbyo nene okunnuma Robert byaje okunda bula wangamba oti eje nangambe bigamu n'omufulo omusiro tategerera ko ddala wadde bwe kitu wagoberera mutwegu nibinga muri bazi ukatuzazi tutyagana kumanya ebyo enjogera sala busazi magezi ngaje tuteka sente wala magezi kingo nekweka nga tutyalabika magezi kengeno sobango nekweka bwe kale sonyiwa kale Robert yangamba najja nambulira n'ebizo ebiri ku mbaawo naleza okwogera naye wangamba oti singa nagenda n'ebigambo sali wadde mukwejusa kati nyumba yange bagenda gitwala buli kimu kyenina kyengoleredde emyaka gyonna kigenze olwokubanga ebintu byewanyingiza leka kunnenya nnyo kubanga nange nga nakutwalidde abagagga bafunye sente mu mbaawo bangi wekwese kati singa size oba okujja nga kunoonya bunoonya nange era yakusanga kati agala nkole ki nkwezange emirundi mingi twogera nnyo okusinga okuwuliriza ne twerabira nti mu kwogera ennyo temuba kuyiga lwa nsonga tetwewa budde kuwuliriza okuba nti omuntu mwavu
tekitegeeza nti talina kyayinza kuwabulamu. Ebbanga lyonna tulabye nti omusomesa oyo asinga okunyoomebwa ate era yasomesa omusawo oyo ffe gwe twesiimisa ffenna. Waliwo enjogera egamba nti kola nga bwe nkugamba so si nga bwe nkola. Amagezi n'okumanya tebipimibwa ku buyigirize na bugagga wabula ku bumanyirivu bw'oba oyina. Ku nsi tekuli muntu atalina mugaso ng'enjogera y'ennaku zino. Ne zero bw'ogigatta ku mutwalo ogubadde ogumu gifuuka 10. Ate era n'essaawa bw'ebanga ebadde nfu waliwo obudde bwetuukiramu n'ebanga ntuufu. N'olwekyo twewale nnyo okuyisaamu abantu amaaso olw'embeera yaabwe oba n'enfaanana yaabwe. Abaganda bagamba nti Nantabulilwa yasaabala gwa bbumba. Nsaba omanye nti Katonda olumu ayogerera mu bantu bannaffe okutulabula. Tubebaza nnyo mikwano, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala, mwe mutufudde kye tuli, mwebale nnyo naddala ba subscribers abasubscribinga edda. Naawe tanaba kusubscribinga, genda ku YouTube ononye life eno osubscribinge ate oluvannyuma okone n'ekkade osobola okufunanga video endala ennyingi ezibuulirira ate era ez'enjawulo.